mwebale nnyo okuwuliriza oluyimba ate ne mulugyamu amakulu kuba banange mudde muwekubireko mu ngalo aba Uncle Quick mikwano gya Uncle Quick aba Fans Club Radio Simba Fans Club mudde muwekubireko mu bugalo oluyimba olwo lwaki mbagaye mwekubire mu bugalo olwo oluyimba si luyimba nga nnyimba za bulijjo buli muntu aluwuliriza alabe nga wakirukwako abesakirwagamba oluyimba luwanvu sirina budde tolina budde naye atolekawo obubaka oluyimba olwo buli aluwuliriza ajjemu obubaka bungi Mukama Katonda kibagewulire era abagonoleko emikisa kuba ate abampadde ku ssente bannange bwe simanyi bwe mbebaza Uncle Quick maama waffe oli wali omukulu sajja wa Kabaka abampadde ku ssente mwebale nnyo mwebale kweresa nemuuka ku nsimbi olw'oluyimba olwo ate mwebale kusiima ekyamu ow'erinnya nange nze Geoffrey tweyanziza nnyo okutukumaakuma era tusaba enkumaakuma gy'otukumakumamu egende ddala mu maaso omukulu Buyondo mwebale nnyo webalire ddala ne ba Radio Simba Fans Club mwebale nnyo obumu bannange okwegatta gemaanyi endega ziba nnyingi ne ziyogaana ate n'okuba nga mussa kimu nga nkuyege ekintu kino Mukama Katonda yakibawanga kirabo era kyo mulina okutaatira n'okubumbutayira n'okukuuma olubeerera mwebale nnyo mwebalire ddala